Wakati mu keetalo k'ab'ebyokwerinda okwetooloola ekitundu kyonna ku kitebe ky'ebyokulonderweza munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse okusunsulwa ng'essaawa zikunukkiriza okwera 8 ez'olweggulo. Ono abadde awerekeddwako mukyala we Barbara Itungo Kyagulanyi abadde anekaanekanye okukamala n'ekimuli mu nviiri ko ne bannakibiina abalala ababadde bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Louis Lubongoya. Wano ebiwandiiko bya Kyagulanyi bitwaliddwa mu baakakiiko k'ebyokulonda okukakasa oba agwanidde okuvuganya ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino nga bimaze okukakasibwa nti tebiriimu yadde akamulumulu. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza eggwanga nga munna Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akakasiddwa okuvuganya ku kifo ky'oku ntikko eky'eggwanga lino. Declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Kino olugudde mu matu g'abanna Nuupu ne bakolobya oluyimba lwabwe olw'okwambala engule. Ekiddiridde ye Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogerako eri eggwanga era asoose kukkiriza kwetikka buvunaanyizibwa obumutikkiddwa okuvuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. I am deeply humbled and profoundly honored to accept your nomination to be the next president of the Republic of Uganda for the year 2026 to 2031, not 1926 to 1931. Kyagulanyi ajjukizza bannayuganda okutulugunyizibwa okutagambika mwe baayita mu kalulu ka 2021 nga waliwo ne bannaabwe abaafiirwa obulamu bwabwe nga n'abalala bakyali mu makomera. We first made our attempt 5 years ago in 2021. Hundreds of our brothers and sisters were tortured. Many of them were arrested and are still in prison as we speak right now. Kyokka ategeezezza ng'embeera eno bw'etabamalaamu maanyi okujjako okulwana okulaba nga banona eddembe lya bannayuganda emyoyo gy'abannaabwe olwo ginaasobola okuwummula emirembe. I know that many of you are now asking, why then do we go to the polls? Why do we risk the tear gas, the bullets, the prisons, the torture chambers, the death, and all the mess that is awaiting us? My answer to you is this: we risk it all because the alternative is giving up, and that is 10 times worse. Kyokka agamba bino byonna baakubikola nga bayita mu makubo amatuufu. No matter what happens to us, we must keep moving forward. Even if somebody tells you that our chance to freedom is only 1%, let us take that chance and fight. We are going to use this election to protest legally. We are going to use this election to protest constitutionally. And we are going to use this election to protest non-violently. Ne bannayuganda abawangaalira ebweru w'eggwanga abatya okudda okw'aboobwe olw'embeera mwe bayisibwa nga bakomyewo kuno nabo aboogeddeko. Many of you don't risk the brutality. We know that Ugandans like Sam Mugumya, who returned from a Congolese prison, was abducted weeks ago, and up to now he's missing. Nobody knows where Sam Mugumya is. Wano wasinzidde n'awa Pulezidenti Museveni amagezi okuwa bannayuganda eddembe okwetaba mu kalulu kano n'okulonda awatali kutyoboola ddembe lyabwe. All we want is a free and fair election. No military violence, no police brutality. That is not too much to ask for. Era amusabye akkirize okuwaayo obuyinza mu mirembe singa awangulwa awatali kutabangula mirembe. Let this election not be a military operation. Let this be a democratic election. That should not be too much to ask for. Era asabye abawagizi be abagenda okutambula naye mu kalulu kano okuba abeegendereza kuba bagenda mu ttawulo ennyini nga ababalumba balina emmundu kyokka bo nga bazze na mazima. I request you to be vigilant in every village that we shall enter and on every rally that we go to. Please be very solid and be very sober. Please be very calm and be very disciplined. Hope for the best, but prepare for the worst. Ayagala era bakuume emirembe mu kiseera kino ekyakalulu n'obuteenyigira mu kukola effujjo n'okumenya amateeka. I want you to understand what we are fighting for. We are fighting for a better Uganda.
We are fighting for the farmers, for the border riders, for the young graduates who have no jobs. Oluvannyuma ono ayolekedde ku kisaawe Nateete gy'abadde ategese okusisinkana abawagizi be.